National Action for Awakening Uganda kibiina kijja ekikulemberwa Frank Gashumba nga kigenderera okujjukiza bannayuganda ku buvunaanyizibwa bwabwe. Olwaleero abeegattira mu kibiina kino bakyaliddeko amaka g'Abakadde aga Katalemwa Shesha ku luguudo lw'Egayaaza. Babawadde ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omubadde sukaali, ebyokunywa n'ebyokulya. Abantu abasinga okukuumirwa mu kifo kino balema, era nga Gashumba agamba nti okumanya ekifo kino n'okufuna omutima ogulumirwa abantu abakirimu, yali atutteyo omwana Nabukeere yayokebwa nnyina, n'agamba nti abantu abasinga tebamanyi kifo kino ng'ate waliyo abantu abeetaaga okuyambibwa. Agamba nti ensangi zino abazadde naddala abakyala bejjako obuvunaanyizibwa bw'okukuza abaana nga beekwasa emirimu emingi ekiviirako abaana okufuna obulemu obw'enjawulo nga buva ku bulagajjavu bw'abazadde. Mawulidde ku gataliiko nfuufu. Omukyala yalese omwana we ensanafu ne zimulya nenga ali mu bwenzi. Ate mu abakyala mwaggyeko obuvunaanyizibwa bwammwe. Mwagadde nnyo okunoonya ssente ne mwerabira okukuza abaki. Abantu abakuumirwa mu kifo kino naddala abaana abato basiimye ebintu ebibaweereddwa ne basaba abantu abalala balina obusobozi okutuuka mu kifo kino okumanya ekifaayo. Nsanyuse nnyo kubanga batuleetedde ebintu ebitubadde nga tetulina. Bano baaniriziddwa Samali Matovu ne Mariam Ademon, abamu ku badduukanya ekifo kino era boogeddeko ne Bukedde TV. Abazadde abasinga betufuna wano bava mu maka nga tegeesobola bulungi. Ate abakadde mu disitulikiti ey'Emukono balaze obutali bumativu eri Paalamenti y'eggwanga olw'okulwisaawo etteeka erikwata ku bakadde kye bagambye nti kibaviiriddeko okulemesebwa okufuna obuyambi okuva mu gavumenti obutereevu okusobola okukola ku bizibu byabwe n'okwekulaakulanya. Abantu bano abeegattira mu kibiina ekya Abakadde Magezi Foundation ekyatandikibwawo n'ekigendererwa eky'okuddaabulula abantu abakuze mu myaka babadde batongoza enteekateeka y'okutalaga disitulikiti nga bayamba bannaabwe abali mu mbeera embi ennyo mwe baweereddeyo engoye n'ebyokulya eri abakadde babiri okuli Muzeyiziribo ow'emyaka 89 ow'oku kyalo Nakabago ne Anna Maria Muzabenda ow'emyaka 85 akuumirwa ku muzikiti omukulu Emukono. Ssentebe w'ekibiina kino Williams Magera agambye nti ebbago ly'ettaka erikwata ku bakadde limaze emyaka egisoba mu 2 nga lizingamidde mu Paalamenti ekiviiriddeko abakadde obutafuna mutemwa gwabwe ogw'ensimbi okuva mu gavumenti ezandibayambye okukola ku byetaago byabwe. Agambye nti olw'obwetaavu n'embeera embi ennyo eri mu bannaabwe basazeewo okwekwata ku katono ke balina basobole okuyamba bannaabwe, n'agamba nti singa etteeka lino liteekebwawo ensonga z'abakadde zandibadde zikolebwako bulungi nga bwe kiri mu mawanga agatulinaanye kuba omuwendo gwabwe mutono nnyo. Abakadde bali bubi nnyo tebali bulungi, tebalina bye basula, tebalina bye balya, abaana baabwe baali basomera mu fulani baabafaako. Ku lwa Bukedde TV, ndi Damali Nassaazi, Bambalazaabwe Ssemakula ne Badru Kyewalyanga.